Bobi Wine akatambi kamuleetedde obuzibu bibino. Eddy yawe wali amulumiriza ogw'okwagala omuntu ssaako obuliisa maanyi. Ate ye mwana muwala choosen Becky mukwano ye takyamanyi Luganda ka video weekali awo. Ye Eddy Kenzo konguzi zatandise dda. Kalo kasiita akimukooneddemu. Aziza aziyoni bannange ye akikoze anyuma omulabyeko. Ate ye mwana muwala Becky owa SB4 yafudde. Abafamile mukwano bamaze ne bazuuka mu bukambwe obw'ekitalo nenga muli mutya mwe bali kwagala bizanisha Sofia kansubire muli bulungi mami ngenda basaba video mujimpereka like era nesaba gwe wenna atanaba ku subscribing wano ku bizanisha Sofia oleme kusuba buli kimu kyonna kimba nteekayo singa obonyize mu notification bell era osobola n'okuleka waawo ka comment mukwano nenga n'amala ngenda gaba wa mu bujjuvu gonna ngalina. Tugatandise n'omuzungu waffe choosen Becky ono mwana muwala nzaalwa ye Masaka munaye mu ntandikwa y'okuyimba yali amanyi olulimi Oluganda era yakuyimbira nze maama yankuzaabye abangi n'obulala obw'Oluganda naye munaye ennaku zino jjukira takyasobola kuweza mwezi nga tagenze USA ye agamba ennaku zino Oluganda yakola ki yerwerabira era ye kati muzungu era ennaku zino ennyimba zayimbayimba part time abundance bannaye nga ye njogere kindeke ki namwe mugenda mwewulirako mu ka video era munaye abe Masaka konguzi mwebala okuzaala omuzungu opanga mba omuzungu omukulu oba omuzungu omuto. It was good. I really enjoyed it. I cannot speak well Luganda. I'm so sorry my language. I cannot speak it well. California. I've been to Biala. The little time you spend there, you forget everything. So I'm so sorry. What you saying? Obadoli marriage. Oh, yeah. Food. Food? Yeah. Oh, yeah. Spaghetti is good there. Rice is there. Yeah. A lot of food. Sandwich. Ate nga ngututeke wa Bobi Wine oyo Kyagulanyi Ssentamu mukwano yanyuma omwewulirideko mu ka video yagamba bo edda yebakulira omuntu yenna yabanga afudde newe yabanga nga ye nga mukozi wa bibi mukwano nga waba afudde nga temulina kumwogerako bibi nga mulina kumwogerako birungi byereere ye neeyogeza ki bibyo mu ka video bannaye. Batukuza batuyigiriza nti omuntu bwafa tunamwogerako birungi byereere oyo omuntu afudde ne bwaba nga abadde muntu mubi nnyo weno nze nduuza kyekiseera tukyuseemu ku nkola tulekerawo okulimbagana n'okwekiriranya. Omuntu omubi abeera muntu mubi oba mufu oba mulamu era tulina mwogerako ekyo kyennyini ekituufu oba mulamu oba mufu. Nga nkujye wa Bobi Wine ate nkututeke wa muganda we Eddy yawe ono munnange azaakola kolabo n'abawala ab'enjawulo akozeeko ne Kalo Nantongo akozeeko ne Martha Mukisa neeteze wamma kati munnaye wavuddeyo omuwala amulumiriza nga amugamba bakola kolabo oluyimba lwe ne balukola bulungi Eddy yawe n'agaana oddufulumya ensonga eva ku ki Eddy yawe yamusaba ebisoobooza omuwala n'abigaanira omuwala we yabigaanira Eddy yawe n'agaana okuta oluyimba ate ye Aziza Aziyoni mukwano alabiddwako oba wafulumye akatambi akobusegu wano sobola kazanyirawo akatambi kuba wenkateekawo munnange ago mateeka YouTube tekola ki ebeera tegakkiriza naye munnaaye kirabiddwako nga bali mukwano omuyitirivu n'ekyana kiwala ekyo kyolaba kinnyine mabina guli ogw'ekimmemmete naye munnaaye ka video sobola kateekawo wano nenga bambi mbasaba video mujimpereka like era nensaba gwe wena tunaba ku subscribing wano ku bizanisha Sofia era nensaba onyige mu notification bell kuba singa onyiga mu notification bell obeera ogenda kufuna buli kamu konna kimba nteekayo sikulwise yo nkututeke wa Eddy Kenzo munaye agali mu nkuubo Kalo kasiita alina olubuto naye leero kirabiddwako Eddy Kenzo ng'ali kuweeweta olubuto lwani ng'ali kuweeweta olubuto lwa Kalo kasiita wamma olubuto olutali lulo obeera oweeweta lwaki means olubuto lwa Eddy Kenzo Kalo kasiita. Ate nga tumaliriza amawulire gaffe olunaku lw'ejjo navuddeyo ne mbaleeterako n'omwana eyafudde Becky wabaddewo omusajja abadde amulabirira abadde agambibwa nti yekitaawe naye mukwano w'enjogerera abafamire bamaze olaba nti omwana aliko baŋŋambe nti amabugo gawera okitegeera bavuddeyo ssaawa zino bakaayanira mulambo bagamba omusajja babadde bamukubira amasimu ng'alemera omwana waabwe ne bannange oba abantu twabaki oba twabaki n'okwagala ebintu ebiwedde namukubiddeko ne munyonyo okusinza ku information gye nnina n'ensanga ekwatagana ne gy'ayina so ne kiba ng'ekiddirira kujja ku ground kati